Manga wobogenze tanda. Ladies and gentlemen, njagala okutwala mu kiso guno bategeeza nti ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 15, omwezi gugenda kubeera gwa 7, omwaka 2025 kiri confirmed wagenda kubeerayo ekikonde. Era ng'ekikonde kino kigenda kusingako ekyaba Mayweather, kigenda kusingako ekyaba Pacquiao, kigenda kusingako ekyaba Muhammad Ali. Teekawo ekikonde kyonna kyonna ky'obadde omanyi eky'amaanyi. Kino ekikonde kigenda kubeera kirala nnyo era nga ze kennyini kamwa koogera neerabiddeko ku invitation. Era nga invitation zino ziweereddwa ama TVs ag'amaanyi omuli zi BBC, Al Jazeera, CNN, zi Fox TV ez'amaanyi zonna ebweru w'eggwanga eyo yonna mu Europe ne wano mu Africa waliwo TV ezinokoddwayo era nga nazo zisobodde okubeera nga ziweebwa invitations. Ojja kwebuuza ki ekigenda mu maaso fadi obadde ki. Waliwo ekikonde kigenda okubeera nga tekibeerawo era nga tekigenda kubeera wala wonna kigenda kubeera mu ggwanga lyattu Uganda era nga bakitegekedde sayidi wali Enambole. Kakati ennaku nga 2 eziyise CDF omutabani ow'omukulembeze w'eggwanga lino Uganda omwami Yoweri Kaguta Museveni mutabani we amanyikiddwa nga General Muhoozi yavuddeyo ku Twitter account ye. Omanya ntera okubeerayo ku Twitter ng'aweereza ebyasi mpolampola, ayogera ku kino n'ayogera ku kiri. Munange yavuddeyo n'abako obubaka bweyasobodde okubeera nga ateeka ku mikutu gye egya social media naddala wali ku Twitter oba eyafuuka X nga bwekutegeezeza era mu ngeri ey'enjawulo. Ndowooza kansooke mbubayitiremuko oluvannyuma ndyoke nkwongereyo. Omukulu yavuddeyo n'ategeeza nti killing Bobi Wine oba ka Bobi Wine is an easy job, very easy. He says he likes boxing. I invite him to a boxing match. So olwomaze okubeera nga ataddeyo tweet ye wayiseewo ndowooza zaabadde nga ssaawa nga 3 oba 4 omukulu yennyini yayogeddwako awo ka Bobi Wine adavayo n'agenda butereevu wali ku mikutu gye egya social media n'addamu challenge eno eraga nti challenge accepted. If you beat me, I quit politics, and if I beat you, you quit alcohol. You say when and I say where. Senga okera ku makya n'onkuba ngenda kuva mu byobufuzi naye senga nkera ku makya n'enkukuba ogenda kubeera nga ate ova ku mwenge. Kakati wano wansi nayogerezako nagamba nti ayogera ddi nze njogerewa gye tugenda okubeera nga tetulwanira. Njagala okubeera nga tembategeeza nti ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 15, omwezi gugenda kubeera gwa 7 kiri confirmed wagenda kubeerayo ekikonde kya CDF sako n'omukulu ow'ekibiina kya National Unity Platform omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Barifalizi bagenda kuva ndowooza mu nsi ndala nnyo. Mbadde sinaba kubeera nga tefuna clear information ku nsonga eyo ey'abarifalizi bani abagenda okubeera nga ate batuula mu nsonga eyo naye okusinziira ku genfunawo galaga nti bayinza okuva either mu ggwanga ly'e Kenya oba mu ggwanga ly'e Tanzania naye barifalizi tebagenda kukkirizibwa kubeera nga tebava mu Uganda. Tebayinza osaliriza ate ekirala wali tewagenda kukkirizibwawo muntu yenna wa Jaati, muntu yenna wa Mmundu, muntu yenna waaki. Bonna abakuumaddembe abalabiddwako bagenda kubeera nga just bakuuma bantu baleme kubeera nga tebakola akavuyo ng'abakulu beekuba eŋŋoomi. So byebyo nno ennaku z'omwezi mbategeezezza 15 omwezi ogw'omusanvu ja kubeera nga tebibatuusaako mutuule mukalye naye ng'olowooza ki ku nsonga zino? Gw'olowooza ani ayinza okubeera nga ate awangula ekikonde kino? Omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nno oyo abadde boxer. Kubanga akyali mwana muto abadde boxer ate mwana wa ghetto. Abaana ba ghetto babeeramu ne ka self defense, babeeramu n'ebikonde. Kakati ne CDF naye kyemmanyi training gyakole ya UPDF eyinza okuba nga eri very solid. Simanyi nnyo bintu by'amagye naye omukulu ayinza okuba nga naye alina training ate enkambwe gy'ayitamu. So you never know ani ayinza okubeera nga ate awangula. So Right. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Right up, right. Hold our job. Hold our job. Apricot. Apricot. Jab. Nine. 2. Jab. Nine. 2. Jab. Nine. 2.
Four. Jab, jab. Nice. Was a threat. Jab. Jab, post jab. Nice. Two. Jab, jab. Two. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jab, jab, right. 2.2. 2.2. Jab, jab, right. 2. Jab, post jab. Jab, post jab. Right. 2. Jab, jab. Jab, jab. Right. 2. Jab, post jab. 2. Left 2. Left 2. Double left 2. Good. Hit them double left 2. 1, 2, 3. Jeno mwozekano katego tokiriza boxing match abana ben Bob Wine oyo muzibu akusunda sunda ogenda akukube akusasura emigo gyonna gyobadde bakubanange tubiganye tubivuddemu nze sijja kubaayo akakasajja ka Bob Wine kanwanwadde njaga obugumba bwasiba jene mukobadde kwa ice cream okuzolya yogurt eyo match tujiganye jeno tajja kujja tusindikeyo Frank Gashumba awo tugenda kusindika Gashumba naye yo mumukube bwe ba ate Bob Wine kankubulire olwo lukwero twaluguddemu ssebo nga Bob Wine ani gwosiriwaza mbu jeno omuyite mbu mulwingi mbu omukube mbu omala ogambe mbu bibadde bikonde tetujja kikkiriza toyina jeno gwogenda kuba Bob Wine tukimanyidde ddala ketubasindikire Gashumba oba Balamu mukubeemu Gashumba oba Balamu kwabo betujja osindika obwo obubaddi bweniyo pitubumanyi sebo ki Bob Wine kiri eri kikola training oge faba PLU Bob Wine okusaba ko tukuwulidde ne tetujja kuleeta jeno omukube bwoto Frank Gasumba gwe tuleeta muleke n'okuleka mmwe sha jena anonye Kristo yenga tajiraba leka tetujja kudda nsambya Junior nakavaamu amannyo tubadde nsambya aba PLU era tuddeyo tetujja tetujja kudda nsambya muwodi amanya agavuddemu agange gamala oyo Bob Wine musajja muzibu nnyo mu bikonde ngo olwo lukwe jene muke wa mato bikkiriza that is a plan NUPG ina bakube bakwesasuza emigo gyonna gyobakubye bajja genda okusikambulako Bob Wine byonna tubimanyi kati nalabyo Bob Wine nga weegonza ku Twitter mbokamu in a boxing match tetujja bikkiriza Frank Gasumba gwe tusindise alwane ne kanso nalukola yes that is fair by the way Bob right. 1, 2, 3. 1, 2, 3. My bulaza.
bosi wange General Muwoozi badde nsaba tusigale ku Twitter okusinziira nga bwendaba akasajja kayinza okutulabisa omukono mweguli kuba ntunuulidde engeri gye kakwata footwork yakakuba jabs amuga Katonda mu ggulu tuyinza okulabisibwa mbadde nsaba busabi nkukkiririzaamu gwe pulezidenti addako naye akasajja kayinza okukuba apakaati tusigale ku Twitter kuba mpulira buli lwenkirowoozaako nga muli wali boosi wange ng'oli mulingi n'akasajja kano ku footwork n'obukodyo bwe kalina nga ndaba maneye ne emye the supreme leader the general CDF tusigale ku Twitter akasajja kano mu mukono kalalamu mu bino eby'amaanyi kalalamu tusigale mu by'obwongo naye bw'ogamba nti ogenda mulingi nako akasajja kayinza okutulabisa nkubbiddeko ng'omuwagizi wo namba emu. Mbadde wano nga njogera n'ensiima sipiika olw'okubanga ayise mu bwangu okubanga atuwa omukisa guno ogw'okulayira era mu bigambo byange mmusabye akkirize paalamenti bw'eneeba etudde njogereko ebigambo eby'ensonga okwolesa Kawempe North Constituency embeera gy'erimu kaakano kuba Kawempe North Constituency yafuna okusoomoozebwa okw'enjawulo nti omulungi waffe Honorable Ssejjirinya yasibibwa nga yakamala okulayira ate yagenda okuva mu nkomyo nga mulwadde nnyo abadde ku ndiri ebbanga ddene okutuusa lwe yagenda okulunda embogo kati ate okulonda ne kubeerawo kyokka ate ne tufuna okukandaalirizibwa mu kuteeka ebyava mu kulonda mu kitabo ekitongole gazeti naye kitusanyudde nti sipiika bwe yafunye amawulire ago newankubadde nga olukiiko lubadde mu kuwummula atuyise ne tulayira tetukitwala nga kyakusaaga yeebale nnyo tumusiimye era tusuubiza ajja kutuwa omukisa nga aba Kawempe North Constituency twogere eri Parliament n'ensi eno okugitegeeza wa we tuli mu kaseera kano kuba tulina ebisoomoozo bingi we tuviiriddeyo eyo lwakuba tuli bayiiya nnyo twandituuse wano ssaawa nga 9 kuba amataba gatuzinzeeko eyo ewaffe Kawempe nabwe kiti atusuubiza era tujja kwogera ebigambo ebyo kankozesa omukisa guno okwebaza bammemba ba paalamenti abali wano mwebale nnyo mwebalire ddala olw'okwewaayo kwe mukoze ne bannammwe abatasobodde kuba wano mu kiseera nga tunoonya akalulu mu kiseera nga tukuuma akalulu n'okulaba bino byonna nga tubituukako neebaza nnyo bannamawulire olw'okubanga mirimu gyammwe gibadde gya nsonga giba kubanga si gya nsonga temwalifunye kusoomoozebwa okwo kwe mwafuna naddala abo abaalumbibwa agavubuka gakawuula n'abakwata mmundu abalina obuvunaanyizibwa okubanga be bakuuma eddembe ate nga be balinnyirira eddembe bwe naaba nfunye omukisa mu ngeri entongole ndibuulirako ku General Museveni kuba mmanyi nti atera okwemulugunya abantu bangi abajja gye ndi nga baŋŋamba tasanyukira kigambo kya kumuyita dikiteeta oba naakyemalira naye bwe naaba nfunye omukisa nja mubuulira nti yenze oyo eyatulugunyizibwa abakwata mmundu n'enzirayo ewange abaana bange nga beebuuza ekintuuseeko mu butuufu bw'aba ye General Museveni nga bakutuusizzaako ebyo byantuusibwako mu kigambo kimu abaana obagamba ani yabikutuusizzaako obagamba nti omusajja omulungi obagamba omusibira mu bbwa obagamba naakyemalira obagamba omusajja amanyi okutulugunya obagamba ani nze ndowooza nti ekiryanga embaata nga kitambulanga embaata nga kikaabanga embaata nga kyebakanga embaata ebeera mbaata nsaba ye kennyini akyuse obukulembeze bwe n'ebiragiro byawo abakwata mmundu balekerawo okutulugunya bannansi alyoka abeeremu abo abasaanidde alemera ku buyinza ebbanga eddene era ayitibwa Sita Ntebe
ndowooza kiba kituufu gyali ku madaala ga paalamenti eno mwe tuli we yayimirira n'agamba nti nno yeewuunya omuntu abeera mu buyinza n'aweza emyaka 10 ate n'asigala ng'akyayagala okufuga banne. Bwe yatuuka n'akyusa nga Napoleon bwe yayogera mu maka g'abawansolo n'agamba nali ntegeeza oyo akikola nga tafunye mandeeti y'abantu. Naye ate bwe tujja okuvuganya ate ne tutulugunyizibwa kyewuunyisa oba ddala mandeeti y'abantu agifuna mu nfuna entuufu. Mandeeti y'abantu nze ndowooza alina gifuna ng'ayita mu demokrasiya ng'oyo asinze yalangirirwa nga tewali kutulugunya balala nga tewali kulumbagana bannamawulire nga tewali kuleeta bululu buwedde kutiikinga kujja nabo mu polling station obuyiwemu nga tewali kuleeta mundu zizisa byalo ewali abalonda abakutte peeni n'akapapula. Jeno Museveni bw'onooba owulidde bino bye ŋŋamba bifumiintirizeeko. Ekirala fumiintiriza ku bikolobero ebikolebwa abasajja bo n'abakazi. Ebikolobero ebyo tebitutwala walungi. Abantu b'ensi eno bwe balaba nga banyigiriziddwa nnyo bajjayo kamera zaabwe n'amasimu ne babakuba ebifaananyi. Abantu abo tubaterese bali ku mitimbagano wonna ne famire zaabwe. Ndowooza ekyo tekijja kunyuma. Gwe wamanyaako eyatta Luttamaguzi nti yali Haji Ssebirumbi. Bwe wali obuyinza wakola otya? Kambabuulira abatamanyi abasembayo okuwanikibwa Kalabba yali Haji Ssebirumbi yali owa UPC ne Kasimo Obure yali Inspector General wa Police eyatta Ddungwe yali nannyini Delight Cinema babawanika Kalabba mu 1999 era be basembayo okuwanikibwa Kalabba. Kale Ssebirumbi teebereza kamera tezaamukwata naye era baamuzuula nti yatta Luttamaguzi. Ate mmwe abakola ebikolobero nga kamera zibakwata nammwe abafuna ebiragiro mujje mututulugunye mwerowoozeeko mulowooze ne ku bantu bammwe. Si kye twalyagadde tugendemu naye tulowooza nti Jeno Museveni kola ekisaanidde ng'obudde bukyali olekeraawo okutuliisa akakanja okuwakanya si musango. Ate tujja kusigala nga tukuwakanya ebbanga lye tunaamala nga tulaba ng'okola ebitajjansa mu ggwanga lyattu. Tulina ebbeetu okwogerera mu nsi yaffe n'okwesimbawo. Abaana b'omu geta abavubuka mbagamba ekigamba banaaba bampulidde. Mulekeraawo okulowooza okusaba bannabyabufuzi abali mu buyinza. Tutetenkanye twekolerere. Tewali kijja kuvaamu mu kusabiriza. Twekolere tusale entotto tuwulire amaloboozi agatuwa essuubi n'ago agatukubiriza okukola. Tusale entotto tusale amagezi engeri gye twegaggawazaamu nga tetuli mu kusabiriza abatunyigiriza. Buli lwe tubasabiriza tutuuka ne tukola ebyambyona eri ensi eno ng'agavubuka ago g'olaba agamu agaaleetebwa okwonoona e Kawempe North. Bamu bazaalibwa eyo ewaffe mwekube mu kifuba. Tutuule wamu ng'abooluganda. Muwulirize amaloboozi ag'ensonga ng'aga pulezidenti waffe Kyagulanyi. Mugawulirize gajja bazzaamu essuubi. Mukama wange pulezidenti nyina bingi eby'okukunyumiza wamu ne bannange. Naye ebiseera tebimala bitegeke Mukama wange. Naye nsaba Mukama wange nga bwe tuli mu muddu eno onnombereyo ku dduwa wadde nga naaba ngenze. Mungu amwondeze abantu abo beyampadde okukulembera nga si b'e Kawempe North bokka naye n'ab'ekibiina eky'NUP ne bannayuganda okutwalira awamu. Era Mukama wange nkusaba onnombereyo ku dduwa. Mungu anfuula omusajja omwetoowaze awuliriza ensonga z'abantu n'enzisensula ate nabo bambeerere bangu bwe baba bampadde ezo zitasoboka kuvaamu bwe mba mbannyonnyodde bantegeere ekigambo ekyo. Mukama wange olunaku olulala ndinyumya naawe ebisingawo naye kaŋŋenda ate wabeerewo awalala w'enzira kubanga munange gwe wanteekayo waggulu ng'oyita mu kibiina kino eky'NUP mu ky'okulembera. Weeyisanga empungu. Empungu ekwata omwana waayo n'emuwanika waggulu n'emuta n'alyoka akkirira olwo n'alyoka ayiga okwanjuluza ebiwaawaatiro
nange kaakano taata nzikiriza ngende ennyanjuluza ebiwaawaati byeyewala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.